Okyalaba okwanjula n'embaga. Tugulira simanyi naye ebibuuzo tebiriiwo. Omwami n'omukyala Balubega bagenda kukwata ekisumuluzo. 3 2 1 0. Omwami n'omukyala Lubega bwe batuwayiseewo nate ne betolola wano akalulu sayiyeyo nga katono amazina gaalula leero lwokka. Kyekyo bannange kyokka Jessica munne wa Ndulu kino kigambwe banayimulumire ku bagenyi bamwe kiyitirivu amazina geego obulungi bwebwo. Obasembeze bakulaga bagenda okutula ne bamates nabo basembere omutembeete omutuuse waggulu wano. Jessica awandika luki singa Andrew tabaddeewo. Andrew weebale kumanya ekyakukola. Webaza tugamba weebale kitange nga tuli ku mukolo guno tuyite essanyu ly'Omukama libugane emitima gyaffe n'emmeeme zaffe. Kitange tujjuza obujulizi ffenna abali wano olwaleero. Obulungi bw'Omukama tubulabeko. Katonda ayinza byonna, omwoyo omutukuvu ate akola omulimu mu makati gaffe. Kitange wabeerewo okulumirizibwa mu mitima gy'abantu bayengera okukwagala n'okutegeera. Kitaffe tusaba emirembe gyo gibeere wano, obulungi bwo bubeere wano, olunaku olulungi Mukama lutuwe, ffenna tusanyuke tujagulize wamu Katonda w'ekisa. Okoze ebirungi naffe kyetuvudde tusanyuka. Tukwebazizza Mukama mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Uganda lyamanyika nnyo eggwanga lyaffe kwetooloola ensi zonna. Twesiime nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Banaye obugalo mmwe kyekyo sebo weebale nnyo weebalire ddala. Ne Jessica ndi musanyufu nnyo akawungezi k'olunaku olwaleero kubanga Andrew yaŋŋambanga nti bw'olikola embaga nga nange enkola eyange kubanga gwe onsibidde ekkubo. Njagala okwebaza Andrew nti bwe nakola embaga yangoberera era ayisizaawo omwaka mulamba naye n'akola bw'atyo. Nebaza Mukama kulwa Andrew
njagala okwogera ebigambo bitono nnyo nga mbyolekeza eri Andrew ne Jessica. Jessica otutte omuntu omulungi, omuntu ayagala Katonda, ate omuntu omukulembeze, omuntu eyeewaayo. Andrew bw'aba yeewaddeyo okukola ekintu akola n'omutima gwe gwonna. Wabula njagala, waliwo omukwano gwange omu agenda kuweza emyaka 5 mu bufumbo ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi guno gwennyini. Omwami oyo yankubidde essimu nga tuzadde bebi ndi wano naye ndi Sekawere. Omwami oyo yankubidde essimu nga tuzadde omwana n'aŋŋamba nti nga njifumbo bwammwe bwe muwuliranga abantu nga bagamba nti agamaka g'olaba omukyala ye musajja, agamaka g'olaba omukyala yasalawo buli kimu, weesunengako obuukebuuke oyimba oluyimba olw'ettendo, kubanga amaka bukasita gatandika okwogerwako ebigambo ng'ebintu omukazi yagafuga omanya gatambula bulungi, kubanga abakyala batambuza ebintu mu ngeri ennuŋŋamu. Nga Saturday wedde ali ntudde wano Jessica waatudde. Nebaza Katonda nti nze ne Jessica tutambudde wamu okumala emyaka mingi nnyo, kubanga tuli mu senior 3 mpaka leero. Kyamukisa mulungi nti buli omu, nze ne Jessica buli omu alabye ku biro bya munne eby'embaga ye. Ekyamazima twasaba naye Katonda affe atwanukudde. Ate teyalinda atwanukula mu biro bya njawulo, naye mu mwaka gwe gumu, mu myezi gye gimu, Katonda affe n'atukolera ebyekisa. Ekyo nno kya muwendo. Bari kuberango cyari mu Club Delta TV tukole programu ya fe Okwanjula n'embaga eranga Sharitas by the World bebankozeko enviri ne makeup bebanyambaza n'ekitete n'engatto n'essawa ne earring eranga mune tukolede waneno ku Malakai Ecology ng'abagole baffe bakolede reception kifo kirungi nnyo omukwano nawe osobola okujja n'okulera no wedding reception, baby shower, birthday party, graduation party byonna ndino omwami n'omukyala ba Lubega. Bannange Lubega muje baleko. Kale nyambo. Chiri okay. Bulungi sebo. Yeah, everything is fine. Buli kimu kiri bulungi. Okay. Kyekisinza kusanyusa ku lunaku lwosi. Sinza kusanyusa ku lunaku lwange nti nsobodde okutwala mukyala wange mu bufumbo obutukuvu. Okay. Kuba ndi musajja yagala ennyo Mukama era agobera ennono za Bayibuli. Okay. So kinsanyusiza nti olwaliro ntuukirizeemu ku nnono za Bayibuli. Holy matrimony. Kyekyo kyennyini. Oli otya mukyala Lubega? Ndi bulungi. Omubwa? What? Ekikuwanguza omwami ono sebo nyabo? Ekyenyinza okwogerako ekimpanguza omwami ono Saala. Saala. Omanye by'ennaku zino si byangu era ofuna omuntu akutuusa ku buwanguzi buno weebazanga Mukama. Amiina. Kati nze kyenyinza okugamba Saala. Saala. Naye luno onyumye nnyo. Webale kusiima. Oba mu Black Beauty wo wamulabye? Mulabye? Namulaba dda era natuuka omugamba okuva mukyala we nga maze omulaba. Wasinkana ludda wasebo? Ojji wange twasoma ffenna senior 3. Kwega tuli kuba obbi ne ojji. Mwali mu klasi yemu?
ng'atuula mabega atuula maaso. Nze yali ng'atuula emabega kuba nze nali muntu wakutula mabega twalinanga eddala nnyo mu kilasi nga nze ntuula mabega. Ng'obeera omulengera. Sijja kugamba bwentyo. Yali mukwano gwange era omuntu omulala yenna. Mwali mu ssomero ki eryo gye babajjukira bagamba abaana abo? Twalina miryango OSS. Okay. Yes. Mu class kimwe mwalabaganira? Senior 3. Senior 3. Yo. Kale sebo ng'oggyeko obulungi bwe biki ebikuleetedde okukkiriza sebo? Kutya Mukama. Nze kyali ekito kyange okuwasa omukyala atya Mukama. Era ndowooza singa nali nti singa nawasa dda n'olwokuba nti eyo yali key principle gyendi. Nengamba nti n'okya kinitakisa kulinda paka ddi paka nga nfunye atya Mukama ne Mukama badde mwesigwa ate sirinze nnyo kigenze ewala. Namuleeta. Mulinayo ku kabebi. Tetulina bebi. Naye oluvannyuma lw'embaga. Kajja. Tujja kiwamu ng'omwaka olaba otya hadde twetufune bebi. Omwaka gwawala. Omwana amufaananeko ki omwami wo? Kwatawo oyagala amufaanane mu face awo. Sebo, mukyala we gwe oyagala amufaananeko ki? Omwana. Ettama. Okitegeedde. Kale bambi mwereza akayimba nga tumaliriza. Akayimba. Si bya mukisa, we are meant to be. Onjagadde n'ebyenkya. Sebo nawe leeta equalize ulidde ke bakuwadde. Nze akayimba kengenda omuweereza bakayita wakayimba ka Misaki akagamba manyi kusikamu bungi taito yako ne manyi mu verses zimu nti bali baleera nze mugezi nzeka bali baweewe. Kale lwaki mwalonze Malakai Ecology okolerawo embaga? Ani yalondawo ku mmwe mwembi? Omwami ono yalonda ekifo kino. Ekyanonze ekifo kino because of engeri gye tuli mu COVID nga naye ekifo kinampa emirembe ate n'ekifo nze ndi muntu aga nnyo nekya. Njagala nnyo nekya njagala okubeera mu kibirabira era ab'okiraba engeri gye bakiteekamu bwe kityo so. Okay. This was good. Mwebaze ku bantu sebo tubaleke. Nsooka okwebaza best man wange omwami. Ajje bannange best man aliwa ajje. Nsooka okwebaza best man wange omwami Sekyewa Douglas. Omusajja ono abaddewo nnyo ku lwange. Njagala n'okwebaza baganda bange bonna, maama wange ne bazadde bange bonna n'okwebaza omukyala wange. Omuyita linnya ki ye? Muyita self contained. Lwaki self contained? Kuba birina byonna. Era self contained, how are you? I'm okay. Gwe muyita liriwa? Tumuyita hani. Era kale bambi best man. Lwaki? Ndowooza omuntu watuukira okwebaza oba olina kyokoze naye ndowooza ensonga lwaki bannebaziza Andrew mukwano gwange we've moved a long journey with him tutambudde naye mu bintu bingi ddala twatandika omukolo guno enteekateeka mu kaseera ka COVID-19 lockdown nga embeera nga si nnungi. Sigame ku ki? Wankulaba olina empeta. Besigame ku kigambo kya Katonda okusinga ddala bingi bye nali njagala ogaba ne Andrew. Actually I'm going to keep sharing with them naye ekintu kyensinga okubakuutira ababiri bano bw'oba oyagala munno oyagala by'oyagala yagala by'ayagala. For example abakyala bano bagane babeera ne bu movie bayo bagala ku TV gwe nojja omwami nga tokagala mugaba biki by'olaba n'onyiiga nnyo ate gwe bw'otuuka ng'oyagala okulaba omupiira n'oyagala mulabe babiri remote n'ogikweka ne remote n'ogikweka kati ekintu ekituufu kyandibadde nti bw'oba ng'oyagala labe by'olaba ne ba program gyalaba gwe tekunyumidde tula butuuzi making sure oyigamu omuntu ne wabeera omu nti gona badi akikyeyigamu akice kati naye barita barita bwe munaatuuka obanga muli mu Man United mulagemu omuntu omugambo yo de gear mubeere ku ekyo so bw'oyagala munno byayagala it becomes so easy for you to move on. Tuba ku Delta TV tukole nkwagala nnyo kati balabe tuli ku Malakai Ecology. Okyalaba okwanjula n'embaga.